Yes, nkwaniriza akadde kano wasibye otya oli otya ngenda kusaba subscribing ate onyige ne kale Bugingo Seba azimbye amaka gali kwoleka amapya ku luguudo lwa Hoima Road. Bugingo musajja wakwagala ku luguudo lwa Hoima Road Sebo yazimbye amaka amalala ng'ovudde ku maka gali amala gyasooka okuba ng'azimbayo kakati waliwo amaka agazimbiddwa waliwo ebifaananyi ebirinkinze maka malungi maka manene bitya Bugingo musajja wa Hoima Road. Jjukira Bugingo mwaka guno yava n'akonfirming nga n'agamba nti abantu amaka ge ag'ennamayumba gabaluma okufaako obufi n'abalabula n'abagamba nti ate ngenda kubaako gennyingizawo amapya gajja kubaziba n'amaaso mujja kuwumbako emimwa. Jjukira amaka ga Bugingo yalangirira amaka ge ag'ennamayumba ebigambo bingi nnyo ebyayogerwa ku social media bigambo bingi nnyo ebyayogerwa ku mutimbagano. Abasinga ne bagamba ensimbi za Pentagon asimbye mu nnyumba ensimbi za Pentagon akati n'omukyawoza mu nsimbi za Pentagon ate kati yazimbye gano yagazimbye kuzanya gwe n'okuzanya abasajja abagala engeri gye bazimbamu bo tebaagala kuzimba mu mwolero bazimbeeyo mu ndaka eyo agala n'agula ettaka lye nga ddene n'akubeeyo amaka nga waliyo bunyonyi kakati ye Bugingo. Abasajja bagaga tebeekooya nga ba Bugingo azimbeeyo amaka nga manene ng'awulira bunyonyi bwe bukeera okumuyimbira si mamotoka si mapiki kumuleekaanira gye bayirira kasasiro n'ebizzi ebicaafu ne bikulukuta mu lujjaalu ye owebe tebibeerayo bunyonyi kukakana birowoozo tabana bimuleekaanira abana bintu bikkakkamu akati ye musajja mukulu ono Buugi amanyikiddwa nga Bugingo. Maka gano nago gali ku luguudo lwa Hoima Road naye maka malungi baaba gameremenya bitya galabika bulungi manene nga bw'okiwulira. Ajjukira awaliwo amaka ge basooka okuba nga babeera nago nga bakyalina ettedi kati amaka ago gundi yagasigaza tedi yagasigalamu era yakola ki era yagakwasaganya mabegako ago waliwo abalukawo okukola olutalo ku biwandiiko eby'amaka ago nesimanyiwa gye byakoma kubanja bayingiramuko ne bannamateeka ne meeting ne zituula baali bakyali ku meeting eza divorce ate ne bayingirawo te meeting ez'empapula ez'amaka kubaye Bugingo yava n'agamba nti empapula ezo yazirekera teri Bugingo yazirimu in charge yali in charge yaga amaka yagamba nti yagamulekera amaka yagamulekera n'okwadde waliwo omugambo gwali gutrendinga nga basala omugambo nti yali agala kubanga sibwa amaka agamuggyako documents ezo bw'okumusindiikiriza okukkiriza divorce Bugingo yabyawakala n'agamba nti bannange musibaako matu ga mbuzi kundiisa ki kundiisa nankani n'abyegaana kaakati tukumaawo kaakati netujja ate mu 2026 twakamuyingira nti ate amaka tegasonza amaka gali kwoleka mbuga Buugi nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bugingo baaba maka masavu siga kalina naye maka ganyirira maka malungi mbagambe nti abasajja abazimba abagagga ennaku zino tebazimba mu mwolero gw'abantu ndowooza olengera olusozi eri waggulu ebifaananyi bino bitambuzibwa nnyo ku mukutu ogwa Twitter bitambuzibwa nnyo bitrendinga ku mukolo gwa Facebook bitambuzibwa ku social media bitambuzibwa okufaako bufi tebazimba ku mwolero bazimbeeyo mu ndereyo obunyonyi nga bukeera okuyimba kati mujje mubeera nga babayira amazzi emyala biki simanyanga mukka gw'amamotoka mukka gwa factory ye bwe batabifuna bagenda eyo nga wajja kuyitawo ebiseera n'ebiseera abantu okutuukayo kuzimbayo abantu abasinga tebagala kuzimba eyo munda abasinga ennamba esinga tebagala kuzimba eyo naye omugagga yenga abalina kyaba alabye abalina kyalina zikaneegyembera eno emyaka ginayitiramu n'agenda okukulowooza okuzimba eno nze neyagadde akaseera kange bafuneyo wantu nga wajja kuyitayo emyaka n'emyaka abantu okuzimbayo kubanga baba bakimanyi nti enamba ezinga eyabantu tebaagala kuzimba eyo ewala
era bajja kuba batono nnyo abajja okwagala okukola okugulayo naye ettaka bagenda oddigulayo nga lya layisi yasooka agula ogutundu gw'ettaka nga gunene n'alyoka azimbe kati Bugingo naye teyeekola yagamba nti mulowooza nti ntolako za Pentagon naye ngula ewantu nga wanene gula akasente kange nange ak'omwezi mayise bwa pasita enibanga bizinensi atola akakaka ak'omwezi kati kagattagatta n'agula ekitundu ky'ekittaka nga kinene n'akubako amako nemugamba yakozesezza sente mmeka zino kawumbi naye nga n'akawumbi tekaawezi naye nga yakozesezza sente ntono naye nga ettaka liba lya layisi ndowooza material bisesi nga ayinza okuba nga atwalidde ssente nnyingi ennyo n'okuzimba naye nga ettaka lya layisi ensonga nti abaguze munda eyo nga tezinnalinnya nga n'abantu batono abaliyo Fadi TV gisubscribing onyige kade n'ate okomentinge ekizimbe gali bwoleka jabo akati no munnange followinga subscribinga nyiga ku kade okomentinge ntosigale ng'ogyekumiddeko gamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasaba okuba nga mufollowinga Fadi TV yuki nkira okuba nga mugyekumirako ate n'okusubscribinga wasubscribinga oliba oreceiving notification nno nga ntaddeyo video wano ku Fadi TV yuki gyolina okuba nga omanya nno notification oba ojja kuba ogifuna recommendation ojja kuba ogifuna okuva eri YouTube nti ntaddeyo video ne bwenaaba oguddewo YouTube channel ojja kulaba video nga zitrending ojja kulaba video ezimu ku ezo video trending empya ng'ogiraba video yange gye mba ntaddeyo kasita oba ng'osubscribinze n'onyiga kadi ensonga za Bugingo Buugi Pastor Buugi niko nakola gwe twadde mu ki twadde mu midnight twadde mu overnight yagita overnight ategese overnight baaba yajjuza kyabadde massive nnyo naye nga ensonga zezo amaka geego 226 agamba nti oguwedde mwali mwagala kunkuba amasasi kakati nno guno yali 225 situla namwaka ndo gwali bagenda mukuba amasasi Bugingo ali 224 sigwerabidde nno agamba nti mwali mwagala kunkuba amasasi kati kambalageko amaka gali kuwoleka Bugingo ne Makula bakyali bona nakwadde essala nyingi zaasabibwanga abajja kwawukana biki Bugingo agamba nti wapi wewe bakyali bonna amaka bagalaze ku social media bagita Fadi TV subscribing onyige kale comment section bweri awo so kumutiri waka mu comment section osigale ngo following nga bulungi Fadi TV yogi mwelaba